Kino kiddiridde omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Patricia Basaza okuwa ensala ye nga minisitule y'ebyenjigiriza bwe yali entuufu okuggala amasomero ga Bridge International Academy ku bigambibwa nti obukyafu obuli mu gano tebugambika ng'abaana tebalina kaabuyonjo okukosa n'obutaba we banaabira mu ngalo. Tutuuseeko ku ssomero erimu ku gano agaggaddwa okulaba embeera mwe gali. Era wano tutuuseeko ne mu masomero agamu aga gavumenti okulaba embeera gye galimu bw'ogeraageranya ne gano agaggaddwa. Lino ly'essomero lya Zimwe Coop Primary School erya gavumenti erisangibwa mu disitulikiti y'e Masaka, era eno y'embeera abaana gye basomeramu. Ebibiina bitoba, wansi ne watoba ne tubeera nga tulinnya mu mazzi, ate n'ebitabo byaffe nabyo bitoba, amazzi gava ggulu gatonnya mu bintu. Wadde ng'ekiragiro kyayisiddwa amasomero ga Bridge gonna gaggalibwe, wabula tusanze abaana bakyali mu kukakkalabya emisomo gyabwe. Wano n'abazadde abalina abaana ku masomero gano tubasanze bagumbye dda ku ssomero lino oluvannyuma lw'okuwulira amawulire g'okuggala amasomero gano. Bano ababadde babagalidde ebipande bavudde mu mbeera ne bambalira kkooti okuwa ensala yaayo nga tetunuulidde kufiirizibwa kw'abazadde, era nga bagamba nti ebyo ebyagambiddwa ku masomero gaabwe kugasibako matu ga mbuzi okubaliisa engo. Kyagenda okusoma ategeere kitumala kino lwaki mutumalako emirembe omwana nga soyamubikalaba nga alina kyasobola okumanya nesimali nasomera ebbaluwa ese mu UPE yali tasobola gisoma lwaki batuleke omwana nga asobola kwogera oluzungu nanjagala buli kimu kyenjagala nga saali mu gavumenti nga takisobola esaano gye bagala muze Wano era bavuddeyo ne bawa gavumenti nsalessale okuggulawo amasomero gaabwe kuba ge gabamanyidde ennaku. Abaana tebasome batuveeko Bridge ebeerewo paka. N'omusiisi w'amazzi asobola okuweerera ssente ze baba batusabye, n'omusiisi wa capati. Ffe lwaki eggulo baayogedde nti batwala mugundi mu ssomero lya gavumenti twabajenga tukimanyi ne tubaleeta ku Bridge. Tulina ensonga zaffe, ffe twagala Bridge. Ye Dawini Mulondo ng'ono yakulira enteekateeka ku masomero gano ategeezezza nga minisitule bwe yasalawo nga tesoose kwekenneenya amasomero gaabwe kuba tegali mu mbeera mbi nga bwe byogerebwa. Tetusobola kumanya kiki lwaki abantu balwanisa okuggalawo Bridge, naye era nga bwe mwawulidde ku mawulire abantu abamu babadde bagamba nti Bridge eyagala kulemesa amasomero amalala okukola, naye abantu bangi nnyo, abaana bangi nnyo mu Bridge abatasobola bangi nnyo mu Uganda abatalina we basomera. Bridge option. Baba mu bayizi be twegeddeko nabo batutegeezezza nti bwe bageraageranya amasomero ga gavumenti kwe baali ne Bridge kwe badda, embeera toyinza gigeraageranya n'akatono. Our toilets are ever clean. That is not found in government schools. Some government schools have no toilets, so that some pupils go in the bush and they begin using themselves from the bush. Ye minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako mukyala Rosemary Senninde azaavaayo nga yeekokkola amasomero gano n'ategeeza nti gavumenti teyinza kutunula butunuzi ng'abaana b'eggwanga basomera mu mbeera embi. Is to ensure Ugandan children get quality education. And when I talk about that, you cannot expect quality education in a school which is not meeting the required standards. Amasomero gano aga Bridge nga gavujjirirwa ensimbi okuva mu Amerika gatandika mu mwaka oguwedde n'amasomero 7 gokka mu ggwanga nga we gaggaliddwa nga gaakaggulawo amatabi g'amasomero 63 okwetooloola eggwanga.